Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo osinza okuba ng'otuwuliriza. Wenjogerera amaze n'ateebwa era bamutadde ku bbondi. Bamuteeredde ku bbondi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nkwanirizaako yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza, kutegeeza nti ku Yigi Updates TV kw'osinza okuba ng'otuwuliriza. Abali mu ggandalo lya wiikendi mbaanirizaako nnyo, nammwe abali emitala w'amayanja abagenda okupakasa okuyiiya, nammwe mbaanirizaako nnyo. Mwebale nnyo gye mututuusaako engalo. Abatannaba kuba nga musubscribinga nga mutweyungako, genda mu maaso subscribing kwona wali mukadde. Kajja kuyambako nnyo okuwa notification message singa tuba nga tuleese information gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati bwe njogerera gwe mukwano gwange, looya wa Dr. Kizza Besigye amaze n'ateebwa ku bbondi, ateereddwa ku bbondi oluvannyuma lwa Uganda Law Society okureactinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati tujjukira bulungi former wa Uganda People Defence Forces Major Ronald Iduli, ono eyakwatibwa ne poliisi amaze okuba nga aliriizingirwa olunaku olwaleero, mu ttuntu ly'olwaleero ateereddwa agende alye butaala, naye nga pressure evudde okuva mu Uganda Law Society. Era sources nnyingi zimaze okikonfirminga nti former UPDF major eyakwatibwa ne poliisi ekigambibwa nti nno yali ataddewo violence oluvannyuma lw'okubeera nga yali akwatiddwa oluvannyuma lw'okuteekawo violence ng'agambiddwa okusasula ssente ez'obupangisa ne landlord we gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, era oluvannyuma poliisi yagenda n'emukwata. Kimaze okuba nga kiripootingibwa nti Mr. Iduli yawambibwa ne UPDF soldiers masekati g'ekiro. Kino nno kyabaawo oluvannyuma lwa Dr. Kizza Besigye nga amaze okukwatibwa. Kino kya drawing attention eri omukulembeze w'eggwanga, eri omukulembeze wa Uganda Law Society Isaac Ssemakadde, era kino n'akiteeka ku mikutu gye egya social media egy'enjawulo, ng'era akoowola okuteebwa kwe ng'ayagala ono abeere ng'ateebwa mbunnambiro gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Isaac Ssemakadde yagenda mu maaso n'okuba nga ateekamu omukono ogw'amaanyi ku Uganda Police n'abateekako pressure ne force ey'amaanyi okusobola okulaba nga bakola investigation, okulaba nga bakola establish eri Mr. Iduli gye yali atwaliddwa mu kiro ekyo, kubanga sources zonna zaali tezirina information kulambika wa looya ono we yali atwaliddwa, engeri gye yali yawambibwa mu kiro. Nga akozesa omukutu gwe ogwa Twitter yagezaako okwogera nga ga Uganda Police Force esobole okuba nga ereleasinga statement ekwata ku suspect eyali akwatiddwa ne poliisi n'abajaasi ba UPDF, era nga bo baali bagamba aba poliisi ssaako n'aba UPDF nti ono yali tawambiddwa, ng'era sources zimubanja nga bagamba tebamanyi mukomayitire ge. Era ng'amawulire ge tulina kati galambika butereevu nti Mr. Iduli yamaze dda okuba ng'ateebwa ku poliisi bbondi, era kino kidrawinze tension eri mu Uganda Law Society, era ne bakyaniriza nnyo era ne baaniriza amawulire gano gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Golowooza kino abamu balowooza kirina we kyekuusa n'okkwatibwa kwa Besigye, kuba kitegereka nti abamu balowooza nti poliisi oba amagye okugenda okukwata ono looya
balina bye bagezaako okubikkirira waliwo ensonga gye bali baagala okumanya ekwatagana ku Dr. Kizza Besigye eri looya we ng'alina information nga baagala kukola obujulizi n'okunoonyereza nga balina information gye baali baagala okumuggyako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jangu mu comment section otutangaazeeko. Naye wenjogerera ono yateereddwa dda kakalu ka poliisi gwe mukwano gwange ali eyo kati alya butaala. Ngutegeeza nti nno obadde muwuliriza mulungi nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza, abali emitala w'amayanja mbaanirizaako, abali e Bunaayira, abali e Kenya, Dani ku Airlines e Kenya nawe nkulamusizaako nnyo, obeerako ku Yugi Updates TV tovaako, abali Saudi Arabia, abali South Africa, abali mu America, abali e Dubai, nammwe mukola kyamaanyi nnyo okubeezaawo amayengo gano aga Yugi Updates TV. Temuvaako era tubategeeza nti tubaagaliza weekend ennungi.